Okay, jukira munafa atuiza tukyali mu kuddamu kibuuzo kya munafa ekyatubuuza that is yali bali bamuyita Silverton Silverton okuva Mulago yatubuuza ekibuuzo nga yakumanya ku musajja mayiddwa nga John Wycliffe biki munange ebyajjukirwako emirimu gye yakola oba his works mu Italy oba mu Rome ekyo twayogerako era wetwakoma oli twalikomaze okulaba nate omusajja ono yamaze okuba nti munange asomye mu Oxford asomye degree esooka eyokubiri akuguse mu theology bwakuga mu theology of course awereddwa emirimu egy'enjawulo okuba nti no wansi wa EKELEZIA ya Katoliki omusajja oyo father already amaze okuba nti atikkirwa bulungi nnyo akola emirimu egy'enjawulo naye avuddeyo n'agamba nti no kyeraba obulwadde obwali mu ggwanga obwatuuka mu ggwanga erya Bungereza n'embula yonna omayiddwa nga Black Death obwo oyinza obuyita COVID-19 obiseera ebyo mu myaka gya 1947 nti kyalinga akabonero akalaga nti Mukama Katonda ali munyiivu nnyo mu kyali mu Bungereza mu Bwakabaka wamu n'ekyali mu Catholic Church kuba yagambanga Catholic Church ebyalimu yetebitegeera ng'abaavu nnyo abagagga nnyo za church nga bagagga nnyo kati nga agamba nti nno ebyobugagga byonna ebya church babikwate babigayira abaavu kuba bali kirabika nti nno Catholic Church oba EKELEZIA Katolika mu biseera ebyo yalinga munnange ewagguse ng'ate ekola bibi nnyo ebyo tuli biseera bya Papa amayiddwa nga Gregory owe-11 era munnange omusajja naye obuzibu bunene nnyo byakolanga omulimu gwamuwa ne bamugoba ne ku mulimu n'atwanaga kale kyengenda okukola nti ntuula buli kawungeezi yatuulanga ebweru wa church n'awandiika kyalinga wandiika kyali ki kwalinga kuvvuunula Bayibuli mu lulimi ng'akiteeka mu lulimi oluzungu agambe nti n'abantu yalina ekigendererwa mulinga agamba nti nno yali afa nnyo ku bantu bano abaawansi era mwe yakolanga mu kuvvuunula Bayibuli kuba talina mulimu gwonna n'agamba kakikole nga ye atwalirize obudde munnange mu kuwandiika olw'ensonga yali musajja nga muyigirize abugumiziddwako yaliko okuwandiika obutabo taliko okuwandiika papers nga zifuluma ng'era yeemulugunya okwemulugunya kwe kwatuuka n'ewa Papa kwasooka mu bishops ne bamuyita agende yennyonnyoleko Papa n'awandiika ebbaluwa n'agaba bishops oyo mumukunye oba si kyo mumugobe n'okumugoba laba baba bishop batudde kubanga twalaba nti nno ekyaliwo mu biseera ebyo ba bishop bali batudde n'abakyala n'abakyala owa Kent najja n'agamba bamuyita John of Kent n'abaga nti yatuma omusajja we amayiddwa nga Sir Lewis Clifford gendo gaiba bishop abo tebatumye musajja we Wycliffe kubanga yali so royal eri obwakabaka bwa Bungereza mu biseera nga kabaka amayiddwa nga Edward II munanga akyali ku Namulondo eyeggwanga erya Bungereza obwakabaka bwa Bungereza mu biseera ebyo era mu nekyo kyakitegeeza ki nti Wycliffe golwalira tuwandi bagala kuba bamukunya oba bamucunya bamugobe ne mu bafather oba ne mu Katoliki bamugobemu yali abuusa akaguwaako omusajja teyasirika butasirika yakwata ebitabo by'amazu n'akola kyasoboka nti asinga okuba nti akola ekyokuwandiika n'akulukuunya omuko gw'ebbaluwa bwakulukuunya wetwakoma munnaffe naye aguwandiike nga yeemulugunya akola apiiru ye eraga nti nno bali bagoko ne bamugira obwavu bwali bukyaliwo nga buyitirivu nnyo kubanga bamuyita agende mu kuba nti munnange yeewozaako abantu abaavu bakwata ebipande nga bali ne bayimira emega wa EKELEZIA babishopu mwali bayingidde ne beekalakaasa bagamba our man omusajja tuwanirira Wycliffe temwena kuba nti mukola ekintu kyonna munnange bawandika ebbaluwa nga ye abeesooke kubanga already nga giwandikira nani Papa eberenge mutuukako ekyennaku Papa atena okubanga emutuukako nga jwadde omusajja mayiddwa nga John wa Grant eberenge amutuukako Papa laba naafa mu mwaka gwa 1378 ng'ebbaluwa tena okubanga emutuukako yali omusajja nawandiise nga yeemulugunya ku nsonga ze officially awo no twakoma munnange ekyaddiyo kimenyi kyakola omusajja Wycliffe teyakomaawo yagamba nti Papa kasita ofudde kasita ogenze ngenda kuba nate nziramu yanako okubeera kyebayita more extreme ng'agamba nti alina okwataakinga kyebayita EKELEZIA Katolika paka ng'ekyusizza kubanga baga abasajja abeera mu maganduula nti bali babonyaabonya nnyo abantu ba wansi ebyogaga byonna nange babitwala omusolo gonna bagutwala ye oba abantu bo wansi bonna nga bambi babonaabona balinga abaddu
yawandiika ekitabo munnanga akiwuliriza nga kino kyali kiri ku guuni ng'akifu akyolekeza ekelezia ng'akiyise ng'agamba kino church erina okureforminga okuva mu 1908 omusajja John Wycliffe yagamba nti obulamu bwe bwonna agenda buzza mu kuwandiika nga ye kyagala kiri kimu kyokka kulaba nti ensi ekyuka omuntu omwavu atalina kyalina abeerenga naye aloozebwako nga bayibuli yennyini gyageza okuba nti munnange ng'akyusa mu lulimi olungereza nga bwe yali egamba. Ono Dr. Omulamba Wycliffe munnange ekyaddirira yagamba nti yatunyanga scriptures ennyiriri ebyawandiikibwa mu bayibuli n'agamba bigakuba bimugayidinga okuba nti nno ayogera ekituufu era n'akimenteni yalaga ngenda kuba nnemera ku kintu kimu bwe kiti ng'agamba nti nno agenda kuba asigala ku kintu ekigambo ekigamba nti abakristaayo bonna balina kuba nga beesigama nga beekuusa nga bakkiriza mu bayibuli than okukkiriza mu kusomesa oba mu kutegeera oba ku biragiro ebya paapa wamu nabo bonna abali wansi wa paapa. Ebyo nga kyagamba kino nno ng'agana okugamba nti nno ebyaddala temuli lunyirina lumu mu bayibuli olugamba nti obwa paapa bwe bulina okuba nibusalyawo abantu spirituale oba religiously nga bwe kyali mu Roma mu biseera ebyo. Era omusajja yavayo n'agamba nti nno yakkiriza mu kintu kimu kyalina okuba nti amanya nti nno eno gye bayita church ekelezia katolika ey'obukatolika nti erina okuvaayo egambe nti nokona kwe bateekawo kwonna tekukkirizibwa era tekubeeranga nako balina okuba bateekawo ekelezia katolika eri visible kyayitanga from an invisible church of the elect gye balondanga erondebwa paapa edde mu visible catholic church nti church buli omu gyasa okuba nti eraba emisana ttuku. Wycliffe yavayo n'agamba ye yalabanga church mu katabo ke wandiika nti ye church eri akimanyinga ekkuŋŋaanizo eri abo bonna erina okuba ndyogera ku bintu eri abo bonna abali blessed abaweereddwa omukisa n'abo bonna abasiikinga okulaba nti nno mune batuuka mu obwakabaka bwa Katonda wabula si kugaana abo bokka oba si kukkiriza abo bokka papa bana basazeewo ne ba bishop n'abamudya wansi bonna n'agamba nti nno yagamba nga there is one universal church and outside of it there is no salvation. Nagalo church emu yokka ekkirizibwa era kasobera tuli mu church eyo kitegeeza tewali bwakabaka bwa muggulu. Munnange yako kubanga wandiika mpola era ekitabo kye kyawanika mu 1379 ekimanyiddwa nga de EKELEZIA oba on the church kwekelezia. Wycliffe agamba bugambi bulungi nnyo nti supremacy eyakabaka over the priesthood kyayogerako ti nno bw'otunuulira obwakabaka mu ggwanga erya Bungereza obwali waggulu n'ekelezia katolika era ng'agamba nno ekintu ekisaana era tekijja kuba nkikola byonna byali bifu nga bw'okiwulira nti kabaka tolina kubanga oli waggulu n'ekelezia terina kubanga eri waki nengeri waggulu. Era n'avaayo mu kyabo kye n'agamba concept eya purgatory n'agamba nti nno nfu era tagikkiririzaamu era n'avaayo n'adisproving kye bayita clerical celibacy naga tajja gikkiririzaamu. Yagamba bino byokwenenya mu church tujja byogerako mu maaso awo tabikkiririzaamu ekelezia nti nno olina okusasula bw'oba okoze ebibi n'osasulira omuwendo gw'ekibi ky'okoze nti bw'olifa bajja kujja kuba wasasula ng'ogenze ne weenenya wansi wa father. N'akkiriza n'agamba nti nno takkiriza na kukkiriza nti ekelezia katolika baali tebakkiriza kuba nti bawasa nti okufuuka nti bafather tebalina kuba nti obudde bwonna basigadde tebawasa. Naga sikkiriza na kukkiriza ey'okuba nti nno bakola kye bayita pilgrimages oba gitenga pilgrimages okulambula okutukuvu okwo takukkiririzaamu y'omusajja ng'ono. Naga n'okusabira be bagaa nti n'abatuukirivu nti oli n'afukamira n'abakombako n'abasabira naye takikkiririzaamu
n'abiwandiika byonna mu kitabo. Era munnange ekyaddirira yagaa nti nebe ne benna babikola bwa butamanya ne Kasaba n'amanya ebiri mu Bayibuli nga ye bwakiraba bajjako batereerera ddala. Era yagaana okugamba nti otina okuba tukkiriza mu authority yokka, that authority bwe buyinza obuweebwa oba obwandikwa mu Bayibuli for the belief and life of the Christian, olw'okukkiriza n'obulamu obw'omukristaayo. Ono omusajja bw'atyo yawandiika baaba nga yeesize eki katulabe tukyagenda mu maaso. Oli mu programu Kalumanywera mwe mwabyembuuzizza. Kakati muganda wange ekyaddirira olutalo lwagenda mu maaso ebyaddala wakati w'omusajja ono obwa paapa, ekelezia katolika wamu n'obwakabaka obwa Bungereza. But obwakabaka yali tabuliiko nnyo tabulinaako nnyo gundi kubanga already yali yakulira eno nga bayina kye bayita nga bagaa nti nno gundi yali mwana wa mwami kuba balina ettaka nga ddene. Kati obwakabaka talinaako tabbu ng'atunulidde nnyo nnyo emmundu ng'agitunuliza eno bye yasoma bye yakuliramu ate byali mu ekelezia katolika nga ye yagamba byagala okuba nti akyusa. Muganda nga mpuliriza. Era yavayo n'agamba nti n'amateeka gonna agaateekwawo paapa mu ekelezia katolika nti tegaali matuufu ku lw'ensonga nti bali balina okugoberera amateeka agali mu Bayibuli. Mu 1308 ono omusajja yennyini Wycliffe yavaayo n'agamba abamonko n'agamba nti n'abamonko bonna abali wansi wa Catholic Church nti bali ba pesti bye bintu noza boga pesti oyinza okugamba ekintu ekiriya ekirala. N'agamba the pests of society mu kitabo kye yayita objections to Frares. Yagaa nti nno bano abamonko abali mu ekelezia katolika nti baali biwuka ebirya mu society ku bantu. Ekirala nti era baali balabe ab'enzikiriza, enemies of religion, era baali ba patrons and promoters of every crime. Nti baali obanchi baali ba promoters balinga nti bagaa nti nno baali bakulaakulanya obuzzi bw'emisango. Buli sango gonna gwali guzzibwa nti ono bali ba promotinga. Era yavaayo n'agamba nti nno bano bonna bye bali bakola byali tebikkirizibwa nti it was neither scriptural nor sincere. Nti ebikolwa byabwe bonna mu ekelezia katolika nti byali tebyawandiikibwa wadde n'akamu ate nga tebyali bituufu, wabula byali motivated by temporal gain. Nti wabula baali babikola olw'okuba baali bagala kuba nti bekkusa bokka na bokka. Omusajja yavaayo n'agamba nti nno buli kimu kye baali bakola mu ekelezia katolika zaali errors, kyakyuddemu errors ne abuses. Wycliffe n'agamba talina kyagala kirala kyonna okuggyako institution yennyini ng'ebukatuliki okuba nti evaayo nebeera nga byeyita amateeka ge yateekawo nti gonna egakyuse yeesigamizibwa ku kyali kigenda maaso mu nnyiriri oba kye bali scriptures. Yavaayo n'agaana okugamba ne prosperity eya church, Catholic Church yena okubanga eddamu okuba nti munange edda mu order. Obugagga bwe baali bayina balabe engeri babufunyeemu n'engeri bali babonaabonamu abaavu bayambibwe. Wali ya proposinga nti obugagga bonna obwa Catholic Church babukwate babuwe nate abaavu oba abanaku. Kakati omusajja ono tiyakomaawo mu bitabo bye yawandiikanga. Yavaayo n'agamba nti nno ebyaddala yalaba kubanga yatakazaalinga ku bbiri. Esooka ku bwa paapa nga institutions ne Catholic Church yennyini nga doctrine bere nga bazitunulira. Era n'agamba taka kubanga giving up paka nga paapa wamu ne anti-paapa anti-paapa kyagala nti nno obwakabaka obwagala wamu n'obutaagala abamuli emabega waliwo abamuli emabega. Weyava n'awandika ebigambo bino waliwo abamutunuulira ne bamuwagira beyitanga ba anti-paapa abamu ku abo, then abala beyitanga ba lollards nago balina bamuwagira byayogera byeka bituufu. Yali nga omusajja yeesigamizibwa ku kitabo ku Bayibuli. Kakati nagamba nti nno bano abamu baatandika okuba basindika ba ambassadors mu Bungereza bagende bamukyalireko balabe kye kyagenda mu maaso. Lwaki omusajja ono yeefudde alwanyisa paapa n'ekelezia katolika. Mu 1379 ba ambassadors be basindika bajja mu parliament ya Bungereza ne babwayo okwemulugunya kwabwe
mu kwemugunya kwabwe bali boogera ku nsonga ez'omusajja ono Wycliffe lwaki avoola paapa lwaki avoola Ekelezia y'Abakatoliki. Era mu kiseera kyennyini bagamba nti nno kyali bo bagamba gwali musango era emisango egya Naggomola yemaze okuba nti agulibwako oba okuba nti agulibwako gyatadde ku kyaki era agobwe n'okugwebwa mu kigo oba mu bigo byonna abiri nga tekyalimu. Kakati munnaffe musajja wattu ono amayiddwa nga Wycliffe mu myaka 6 kwegye gyasembayo ng'ali mu kuwandiika ng'ataakinga obwa paapa n'Ekelezia Katolika yagenda nga afokasinga ku kyo ekyagenda mu maaso ebibi byonna byonna ebyakolebwanga mu Ekelezia Katolika ng'abyogerako n'ali ku ntikko paapa naye ng'amwogerako era nagamba paka ng'akyusizza tajja kusirika. Kayesu yakola nagamba nti n'engeri alumirirwa abantu ba wansi nga akkiririza mu Bayibuli ng'amaze okuba nti agisoma bulungi nnyo ng'agyekanyiza kyeyakola yagamba agenda kubanga akola ekintu kimu ye ng'akkiriza mu kigambo truth about God ebituufu eri Katonda kwata Katonda naga nti obulamu bwe bwonna n'obudde bwasigaza ku nsi kabudedicatingire mu kutranslatinga oba mu kukyusa Bayibuli mu lulimi Olungereza. Era yagenda mu maaso nabe ng'akikola era ng'agamba ekintu kimu nti kyeyagala omuntu ono wa wansi omunaku gwe batalowoozaako gwe balowooza nti nno Katonda amugamba nti alina okubonaabona byali bapreachinga mu biseera ebyo omunaku alina kubonaabona alina kweyabagagga nti talina kubanga agoberera ebyo wabula bapreachinge oba basomese ebiri mu Bayibuli nti n'omunaku asobola okufuuka omugagga omunaku talina kubonyaabonyezebwa n'omunaku Katonda amwagala n'omunaku asobola munange okuba nti ajja kusikira obwakabaka obw'omuggulu obulungi. Era munange egenda mu maaso nga wandika manuscripts eziwesukka mu 15 nga zonna zikwata ku nsonga bwe zityo. Mwaka wa 1381 Wycliffe yateekawo kye bayita doctrine ye ng'agamba yagaba mu sentences nga 12 zokka doctrine ekwata ku Lord's Supper kiruganga Holy Communion bakiganga ng'agamba nti nno ekyeggulo kye baalya nagateddewo ye doctrine ye mwakkiririzanga ye era n'agamba nti agenda maaso ng'abuulira enjiri nga bwe yali mu kitabo kyennyini ekya Bayibuli ng'agiteeka mu Luzungu nti bambi Abangereza n'abantu abamanyi lulimi lwalonna Bayibuli yalimu alisi bajja kusobola bategeera Olungereza balusome bategeere Bayibuli ku lwabwe. Era yavayo n'agamba bino agenda bikola ng'abikolera for the common people abantu aba wansi nga wandika mu lulimi luno olumayiddwa nga Olungereza. Era yavayo n'agamba nti nno byagenda okuba mu kitabo byawandika byonna yalinga emmundu azitunuuliza kye bayitanga abuses and the wealth of the church. Naga nti n'abantu bonna clergy ne bano abayita abagagga abaali bagula balina ssente bajja kusabira omwavu togera musabira naga balina okubanga biwerebwa mu Catholic Church ensi ebirenga etereera. Abakyayogera bino muganda wange mu mwaka gwa 1381 la nobeerawo kye bayita revolt okwekalakasa sinzigo owa peasants be balimi basajja battu bano ababeera wansi eno. Jukira mu biseera biri obwakabaka balinga buli divided. Tulina ba clergy, tulina ba noble, tulina clergy, tulina kye tuyita bagundi ba peasants ba mmere ya leero abalimi omusolo bawa musolo abavulunkupe balukyolo kali bekalakasa revolt obwekalakasa okwategekebwa mwaka gwa 1381 era okwekalakasa okugambibwa nti nabantu bano okwekalakasa abaavu abalimi mbabamu batandika okuba ne basoma Oluzungu nga basoma Bayibuli mu Luzungu n'ebitabo byali biwandikiddwa omusajja ono Wycliffe nabitegera ne manya tino omusajja ono atuzibudde amaaso era ne batandika okuba nti munnange banako okwekalakasa kuli kwennyini okumayiddwa nga sinziggu nti ne bano bonna abaali ba poor priest bambi abali abaavu naye babuulira enjiri bonna bagamba ekimala kimala katwegatte ku musajja ono amayiddwa nga Wycliffe tubenga tugenda ku ebyo byamaze kuba nti akola ki asomesa ensi. Kakati muganda wange ebyaddirira newankubadde nga Wycliffe yagamba nti yesi yatandika revolt obwekalakasa kuno naye nga bamugoberera bonna kiga nti bamugoberera era mu kwekalakasa okwo ate ekyennaku ekyaliwo
Archbishop of Canterbury yattibwa amaidwa nga Simon Sadbury. Omukutibwa Wycliffe yagamba nti yategese okwekalasa kuno era tewamusibako matuga mbuzi kumuliisango. Mwaka gwa 1982 munnaffe omu kwabo abali abalabe nnyo aba Wycliffe ono amaidwa nga William Courtney nga ebiseera bamuyita yali Archbishop of Canterbury gwe baawa yayita nate olukuŋŋaana gaggadde olwo bonna abali abagagga mu ggwanga erya Bungereza abali abasumba asibasumba bali ba father ba bishops nga munyivu nnyo era n'agamba nti nno bagenda ko batuula balabe kyaba kuba basajja omusajja ono Wycliffe. Mwaka gwa 1992 we tuli naawo kati baba tudde bali mu kwogera bamukole ekyo omusajja ono ng'ennaku zomeza 21 omwezi ogwa Okutaano laba musisi bwayita ow'amaanyi babisho bali batudde okusalya omusango omusajja ne bagamba ti kyekigera mu maaso abamu babadduka kode navenaga nedda oyo musayise tali in favor of Wycliffe naye atfavorize ngaffe nti akoni akalaga nti ensega kubanga etereera twejjeko omusajja ono afuuse namulanda ng'amabeere g'embwa. Abamu baatya bali badduse baga nti nno nedda musaayi kakali kabonero kalaga twakuba tumujjamu bwesige tumugobe era munnaffe ekyaddirira abamu tebaayisa bino kuba nti bigenda mu ebyo kuba abamu bakola ki bagamba bali batidde. Kakati nno mu kutya okwo okwaliwo gwe munnaffe atuuliriza musajja mukulu ono Wycliffe ekwolo munnange ate bagenda ne bateesa neera yasimattuka. Okusimattuka kutya excommunication okuba nti bamugobera ddala munnange ekyaddirira ng'ennaku z'omwezi 17 omwezi gwali gwa Novemba mwaka 1382 Wycliffe nate yaddamu n'ayitibwa bamuyita mu synodi wali Oxford. Mu kutuukayo omusajja ono kye yakola kooti ng'etudde parliament ng'etudde bonna we bali n'abeerako n'ekyabagamba bwe yabagamba munnaffe atuuliriza yimu ku ebyo ng'alinga alaga nti jjukira naga nti waliwo obutabanko bwaliwo wakati wa Catholic Church n'obwakabaka bwa Bungereza. Waliwo okusika omuguwa ani ali waggulu ani alina enkizo ku banne ate ono jjukira yali ng'ategeera nnyo kye bayita obukatoliki kuba yabulimu era nga mwali munda mwalimu kuba nti munange ayagala emberebere ng'ekyuka. Munnange agenda okumaliza okwogera ng'ababuulidde yimu ku ebyali muluma nga ye omusajja yasoma ebitabo bye nga priest mulambirira abamu bakkiriza era ku olwo tebaakola kibayita tebaamugoba mu bukatoliki n'ebyali akola bye bamugamba genda mu maaso ng'okola ebintu byo. Wano Wycliffe yasanyuka n'agenda mu maaso naye n'agamba nenkwadde mundesse hierarchy oba existing hierarchy ekiriwo ebitibwa biriwo mu Catholic Church tulina bikyusa tuteekeyo bafather abaavu tujje bali abagagga ababadde mu bwavu obw'ekitalo be tubatulekayo abakuba ebirayiro n'abatakuba birayiro bonna bale nga bavaayo tubeere nga munnange ebintu tubiteeka mu nkola ebintu kwaba bibeera. Yagaana okugamba nti abantu bonna balina eddembe balina right okuba nti munange bawulira enjiri nga alina okuba ng'ebuulirwa. N'agamba nti nno enjiri nga yeebuulirwa mu Ekelezia Katolika yali mbi nnyo yali nfu nnyo ng'abantu ba bulijjo tebafunamu naddala abaavu kuba yalinga eri focused ku bagagga bokka. Munnange ekyaddiri okimanyi ebyaddiri abantu bana okuba bakuba emizira banko bagoberera omusajja ono amayiddwa nga Wycliffe era ekyanyiiza abamu ku abo abali wansi w'Ekelezia Katolika nabo bonna abali bakkiririza mu paapa amayiddwa nga Gregory ow'e11 kyekyaddira munaye ebiseera ebyo. Musajja mukulu Wycliffe yagenda maaso muganda alina awandiika era atana kwanga afa yagenda maaso n'ateekawo nga wandika scriptures enjawulo ye nga ye n'agamba nti nno in fact scriptures but yagambanga okusinziira ku byawandiikibwa birina kye yuyita authority eyali badde senta y'obukristaayo yonna nti temulimu na kimu kiclaiminga nti nno obwa paapa bwe bulina okuba nti bukulembera ebintu ebimiddwa nga ebyeddiini. Era naga nti nno obwa paapa ekisooka tebwali mu byawandiikibwa nti biri mu kuba nti munange butiikinga oba busomesa abantu tibyali bituufu nti n'ekirala nti wali bujjudde obuli bw'enguzi. Era n'agamba nti kyali tekijja kuba kya bwenkanya n'akamu n'akeddagala okuba nti no mulina office ey'amasakalamento mulina office
ezitali validated oba eziri invalid. Bwati bwe yagamba. Wycliffe yaddayo mu Lutterworth eri gye yakulira oba gye yatandikira emirimu gye egy'enjawulo, n'alanga kubanga atandika okuwandiika amabaluwa nga gasindikira abantu ab'enjawulo omwali nga obubaka bwe bwali nga bonna nga buli mu kudigradinga mu kudicampaigninga abamonko wamu mpozi ne Urban owokumeka ow'omukaaga. Era mu nange ebiseera byonna kiga nti nno ye kyeyagala kyali kimu, nti ayagala okubanga ekelezia ne papa baliforminga baddeyo ku nnono eya Bayibuli. Achievement zimu ze yakola bwezo mu nnaku ze ezaasemba, kuba kiga n'ennaku dali akatabo keesooka okuba nti awandiika oba okuwandika weesooka okubanga akola akamayiddwa nga the opus evangelicum. Ako gye bagamba nti nno ke tiyakamaliza akamaliriza actually nti ne kaalimu kiyakola fashion oba characteristics zonna ze yagamba nti zaali za antichrist ezaali mu ekelezia katolika ne kasigalawo tiyakamaliriza. Olwaki yakamaliriza abeera munnanga akulembeddemu maasi ekitambiro kya misa mu ekelezia ey'okusaza ku kigo kwennyini awo ekimayiddwa mu Luther House mu Lutterworth ku lunaku lwali lwa Desemba nga 28 omwaka gwa 1384 ku lunaku olumayiddwa nga Holy Innocents Day. Kigambwa nga ali mu kuba nti ayimiridde ku kituuti, ali mu kubanga atwala akulembeddemu ekitambiro kya misa nti naafuna stroke, nti mark my words, nti naafuna stroke, era stroke eyo yamuviirako okufa omwaka ogwaddako gwe munaffe si wakati omwaka gwennyini ogwo we yafunye stroke ogwo gwali gugwako musajja wattu n'afa ng'afunye stroke eyo. Kakati nno bwe yafa ebyaddirira waliwo byeyaleka ebyo byabobya emitwe abaali balina okuba nti badda that is mu ekelezia ng'amaze okuba nti avaawo kubanga yali alese kyetuyita legacy ey'amaanyi ennyo mu bantu. Abaali temanyi kusoma Luzungu balansa okusoma Luzungu, abaali tebategeera Bayibuli nga bagibasomera busomezi kali bagyesomera, abaali tebamanyi kituufu balansa okutegeera ekituufu, abaali tebeekalakaasa balansa okwekalakaasa. Era ebiseera ebyo biga nti nno byali biseera bya bulabe nnyo, yawa ebiseera ebizibu ekelezia katolika olw'ebyo byayagala yenga omuntu bikolebweko omusajja ono. Era abagoberezi be bonna be bayitanga ba Lollards binagambyeko abamu bavaane mu Orthodox ne bamwegattako nagande kimala mu biseera ebyasa bya 15 ne 16 ne bagabaga kyebayita okwadoptinga okutwala enkola ebigendererwa n'okukkiriza kw'omusajja ono amayiddwa nga Wycliffe. Bagenda nti nno ekirooto kye bagenda kituusa bo bennyini, era ne bagamba nti ekimala bagenda goberera ye, bagobe kyebayita beliefs zonna ze bagamba nti nno ye nga ze yatwalanga eza theology entuufu. Yagala yinanga kyebayita theological virtues ezayizina okuba zigobererwa ennono ez'omubiri gwa Kristo. Ekisooka yagamba ino okuba bagoberera kyebayita faith, hope ne charity. Ebintu bisatu ebyo nga ye byagoberera, era yaleka agambye bonna abaali bamugoberera abaali bamukkiririzaamu baire nga babigoberera ebintu ebyo bisatu. Era munaffe atuuliriza nekigana okugamba nti nno bano bonna byonna byalinga awakanya n'agamba banne nambiwakanyenga kuba yaleka abiwandiise naga Bayibuli mugyesomere kuba eri mu Luzungu lwe mutegeera obulungi. Bangi bamugoberera, bangi nako okuba nti baresistinga kye bayitanga Catholicism. Obukatuliki nako okuba babikola ki babu resistinga babuviiramu ddala. Ekisooka yagamba nti nno yadetermininga kino okuba nkibeerawo naga nti nno teri alina kulimba nti ekitabo kiga ABCD nga sobola kubanga okyesomera gwe kennyini. Ekirala yakola kye bayitanga iconoclasm, ekyo bwe kibeera rejection oba okugaana oba okusaanyaawo ebifaananyi byonna eby'eddiini. Kibayita destruction oba rejection oba destruction eya religious images. Ekyo yali ng'alese ng'akigambye era ng'akyogedde babisanyo nga bwe basobola. Ekyokubiri nagana okugamba nti nno notion egamba nti nno political system eyali mu ggwanga eryagundi era Italy mu kibuga Rome ewali obukatuliki oba ekitebe ekikulu kati Vatican eky'obukatuliki
yagaba n'okuteekawo system ennungi ennyo nti omukulembeze ow'eggwanga head of the state ebiseera ebyo yali era nga ye head ow'obwakabaka obw'abaroma oba gite empire yonna ey'abaroma ate ng'era ye head era omukulu owaki ow'enzikiriza eya Catholic katoliki bonna bino ng'abiwakanya n'agamba nedda ebya Siza ebibeere bya Siza n'eya Katonda ebibeere bya Katonda nti paapa tosobola kuba ng'oli mukulembeze wa ggwanga ate oli mukulembeze wa ddiini ekyo ng'akiwakanyiza ddala era munnange ekyaddirira ebimu ku ebyamuleetera obuzibu obwo ekirala yavangayo nga questioninga nga yeebuuza kino nti lwaki betuyita basensi abatuukirivu nti lwaki mubahonalinga to the extent oba ku degree egamba nti nno omuntu atuuka ekiseera n'afukamira wansi w'ekibumbe mbu n'akikiisinga n'akinywegera ebyo ne byonna ng'abiwakanya ekyokuna oba ekira kiralinga wakanya amasakaramento bagenda amasakaramento yes yali agawakanyiza ddala ng'agamba ebyaddala nti byali yawakanya ebimu ku ebyo amasakaramento agamu gawakanyiza ddala agamba mu Bukatoliki nti yali agawakanya ng'agamba wamu ne Orthodox Church ezimu ng'awakanya amasakaramento ag'enjawulo agamu kwa gawakanyanga yagamba ge bali bagamba nti no gali matukuvu agamu nga si matukuvu n'agamba nga engeri gyali babatizaamu teyali ntuufu mu Catholic Church engeri gyali bawaamu Eucharistia gye bali basembera nga si ntuufu that is mu Catholic Church wamu ne Orthodox Churches era ng'agamba nti nno ne penitence ze baawanga nayo nga si ntuufu n'okusiga kw'abalwadde ezo nazo nga si ntuufu nga nabyo abiwakanyiza ddala omusajja ono amanyiddwa nga John Wycliffe era yavayo n'agamba nti embatiza ye balibatiza yali nga ye agamba nti balina okubabatiza mu ngeri ng'eya Yesu nti Eucharistia Eucharist gwe bali balya nti balina okuba nti basembera mu nsembera ennungi etali gye bagenda mu maaso okuba nti basemberamu n'agamba ne esakalamenti lye bagamba agamu kwago nti bali bagamenyera ddala mu Ekelezia Katolika ate nga kati ng'erimu nga mulimu lye bagamba esakalamenti ery'obufumbo ey'obufumbo ng'agamba bwe biba nga ate waliwo esakalamenti ery'obufumbo nti omuntu yenna okutuuka mu ggulu ng'obadde mu Katoliki n'okuba ng'oyise gonna ng'ogafunye amasakalamenti ago kati ng'akiwakanya agamba ate waliwo lye batakkiririzaamu ng'ery'obufumbo naddala bano bakrisitu abafuuka bafaatha ebyo ne byonna ng'abiwakanya naga nti awakanya ekyokufukamira ekibumbe ekyokuba nti nno okifukamira n'okisaba ebyo ng'abiwakanyiza ddala munna ng'atuuliriza so omusajja ono era abagoberezi bonna abamugoberera amayiddwa nga balollards abali bafollowers be yavaayo n'agamba nti nno bano ekirungi bali bategedde oluzungu balusomye abamu alubayigiriza ne bagamba nti nno bagende mu maaso nga resistinga kye bayita corruption mu church ne excesses mu Catholic Church era bagenda mu maaso nga bakikola era batugamba okusinza mu byawandiikibwa oba osomye history ebyafaayo baga nti nno twaligamba ekyabadde nga precursor oba eyajja nga tolina kubanga bayirawo kye bayita Protestant Reformation nti okuprotestinga kwaviira ddala ku musajja ono ennyini ono amanyiddwa nga John Wycliffe kuba yatandika okuba nga protestinga kye bayita mu Catholic Church ng'avuddemu nti oprotestant bennyini obutuufu watandikako n'omusajja ennyini newankubadde nga ye yafa tavudde mu ki yafa tavudde mu Katoliki naye nga yali aprotestinga enkola zonna ezaali zikola ki ezaali ziri mu Bukatoliki buno oyo musajja amanyiddwa nga John Wycliffe akati muganda nga mpuliriza nga omusajja ono nga amaze okuba nti afa jjukira yali obwedde anyiizizza Catholic Church ng'aginyiiza nga bw'okiwulira era waliwo ne question mark egamba nti n'engeri gye yafaamu eya stroke eyo then n'ebyaddirira awo weyafa nga omwaka aguggwako waliwo question mark awo nti either banyiga munyige oba yafa bibye waliwo ekyabuzibwa naye nga of course bagamba nti no tebazuula wadde bagaba bugambi stroke yamukuba then n'afa omwaka aguggwako kati olukiiko lwayitibwa nga maze okuba nti afa omusajja ono ebibumbe bali bakoze ekibumbe kimu kigambibwa nti abagobezibwe bagenda mu maaso bo nga bakirabanga ddala omusajja yalinga hero waabwe era constitution ya Oxford kigambibwa nti nno yavaayo neclaiming negamba nti egenda kubaninga kyetuyita bagiteekako akazito okuva eri mu ggwanga erya Italy mu Rome
ebaninge ebyawandiikibwa byonna eby'omusajja ono amayiddwa nga Wycliffe. Era ne baninga ebimu ku ebyo yabibaninga ne translation eza scripture ez'ebigambo mu Luzungu, yo bali balina obbiwa license, tebawa license wabula ne bagamba nti nate bino byewandiika byali bino okuba bibonerezebwa nekibayita hearsay, okukkiririza mu batakkiriza mu tteeka, ekitegeeza nti yatakkiririza mu bakatoliki ate nga bwali buliruninga, bwali bugavaninga, bwali buwambye, bwali bufuga mu kiseera ekyo, ekitegeeza walina okwangwa ovunaanibwa n'omusango ogwo ogw'obutakkiriza mu ddiini kyekkiriza mu nsi eyo. Ekibonerezo kyali kyakuttibwa, naye ekyennaku yafa tannakuba nga attiddwa. Kati bannaffe batuula nga maze okuba nti afa mu mwaka gwa 1401 mu Bulungereza bawera byonna bye yali awandiise. Constitution ya Oxford eyo1408 ewera buli kimu kyali awandiise omusajja ono John Wycliffe. Then Council eya Constance etuula. Council bwetuula, olukiiko lutuula ng'ennaku z'omwezi 4 omwezi ogwokutaano 1415. Olwatuula lwo ne lubaninga mu ggwanga erya Italy, mu Bungereza, mu gundi mu Rome, ne babaninga ne bawera buli kimu ekyawandiikibwa John Wycliffe, era ne bamugoba n'omugoba mu Katoliki nga takkirizibwa ku performing kola mulimu gwonna gwonna gwa Bukatoliki wansi w'Ekelezia Katolika. Era ne bagamba nti nno ono yaleese mu Bukatoliki kye bayita obuprotestante oba kye bayita protestantism ng'agireese mu Catholic Church. Bali musalira ebyo nga yafadda ne bamugoba mu Bukatoliki nga mufu. Council era yise ekirangiriro ekitaliiko na kugamba nti ogenda decree, ekiwandiiko ky'ojja kubuusabuusa ky'otajja kugamba nti banne waliwo okujulira. Yayise ekiragiro naga nti emirimu gyonna egyakolebwa Wycliffe ne bagiteekawo nga abantu bagirabako bati byonna byokyebwe, si banning okwokyebwa, byonna byokyebwe, nti n'ebisigalirayo byonna ebirabibwako bibeere nga bijjibwa ku ttaka lye bagamba ettukuvu ery'abannaffe bano abamanyiddwa nga Abakatoliki eri mu Rome. Era kino ekiragiro munnanga mpuliriza kyakonfamingibwa, kyateekebwako omukono Paapa eyadda mu bigere bya Gregory ow'e11, Paapa amayiddwa nga Martin ow'okutaano. Era kino ekikolwa baakikola mu mwaka gwa 1428. Awo nno nga maze okwandatako omukono Paapa Martin ow'okutaano, omulambo oba ebisigalira ebya John Wycliffe byaggyibwayo, yali babiziise wali ekiyita mu ntaana ey'Abakatoliki yennyini. Mu kubijjayo omulambo gwe ne bagwokya ne gufuuka evvu. Evvu ne balikwata ne baliiwa oba ne balimansa mu mugga ogumayiddwa nga Swift ogwali gukulukuta nga gudde wawe ku butaka eri mayiddwa nga Lutterworth. Munnanga atuwuliriza. Era ekyaddirira bagamba nga nebe ne wabawo nga kyonna kyono akyalina kyamanyi babiweze. Bw'obanga olina ekifaananyi kya John Wycliffe, bw'obanga obadde olina attachment n'obulamu bwe, bw'obanga newenyigira mirimu gye gyonna, bw'obanga obadde olina ekisige kyonna okuva ku mwaka gwa 1428 wansi wa Paapa Martin ow'okutaano, walina okuba nga okyejjako kyokye kiziike nga kibe nga tijja kulaba nga kiseddamu kubanga kirabika. Munnaffe atuwuliriza ali ku Impact FM Radio Mayinja. So embeera bwetyo bweri, embeera bwetyo bwe yatandika, embeera bwetyo bweri mu kaseera kano kennyini y'omusajja gwatubuuzizzaako amayiddwa nga John Wycliffe. Era mu kataba kamayiddwa nga The Testimony of William Thorpe akafuluma mu mwaka gwa 1407 yagamba bw'ati nti Wycliffe ebyaddala yatunula appears wasted and physically weak. Bweraba ennaku ze zaasembayo yagamba nti Wycliffe yalabikanga ebyaddala akaddiye akooye ennyo era nga talina maanyi. Era Thorpe yagamba nti Wycliffe ono yali musajja nga tasobola kubanga bambi mu bulamu bwe gwe musajja tasangikasangika. Era naga nti n'abantu bonna abalwankinga ebyaddala nga tasobola kulwankinga kuwa ranka ono yasooka naddako mu bigambo byagamba bw'ati, I indeed clove to none closer than to him, the wisest and most blessed of all men whom I have ever found.
yagamba nti nno amazima gennyini ng'otunde mu bantu bonna bwe mbangenze kuwa rank abantu bonna benali nsemberedde okumpi abagezi abasembayo abasajja abasonko ndi baweebwa omukisa y'ono yekka gwe nnaakazuula mu bulamu bwange bwonna. Oyo William Thorpe mu katabo ke yawandiika mu testimony obujuzi yawandiika mu mwaka gwa 2007. Byomunange byo bagenda maaso. Yes, omusajja oyo byomunange byakola kizo okuba nti nkuwaako olunaku olwaleero imu ku ebyo byakola gwe munanga mpuliriza Silverstone ewabuza ekibuuzo ekyo. Of course binyo byamubulamu waliwo churches zenyo zibamubulamu waliwo universities colleges enjawulo zibamubulamu ono musajja. So amanyiddwa nnyo ddala y'omu ku abuna abakola aba translatinga Bayibuli okugijja that is mu lulimi olwali olulatini n'agiteeka mu luzungu mu lungereza buli mwana asooka nga agisoma ninga ekigenerwa kyekwati no munafe enjiri enyikira etuuka mu bantu bano abawansi abaali basosolwa ekelezia katolika mu biseera ebyo. Programu ekyo etambudde Omulangira Kalema gange mbe bulungi mweraba.